Eky'abalamuzi essula 15 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Naye olwatuuka ebbanga bwe lyayitawo nga bakungula eŋŋano, Samusooni n'akyalira mukazi we ng'alina omwana gw'embuzi. N'ayogera nti, "Naayingira eri mukazi wange mu nju." Naye kitaawe n'atamuganya kuyingira. Kitaawe n'agamba nti, "Mazima mbadde ndowooza nga wamukyayira ddala. Kye nnava muwa munno. Muganda wo omuto tamusinga bulungi? Nkwegayiridde mutwale mu kifo kye." Samusooni n'agamba nti, "Omulundi guno ndiba nga siriiko musango eri Abafirisuuti bwe ndibakolera akabi." Samusooni n'agenda n'akwata ebibe 300, n'addira ebitawuliro n'abikwataganya emikira, n'ateeka ekitawuliro wakati w'emikira kinne ebirye. Awo bwe yamala okukoleeza ebitawuliro, n'abita okugenda mu ŋŋano eri mu nnimiro ey'Abafirisuuti, n'ayokya ebinywera n'eŋŋano eri mu nnimiro era n'ensuku z'emizeyituuni. Awo Abafirisuuti ne balyoka boogera nti, "Akoze bw'atyo y'ani?" Ne boogera nti, "Samusooni mukoddomi w'omutimuna, kubanga yatwala mukazi we n'amuwa munne." Abafirisuuti ne bayambuka ne bookya omukazi ne kitaawe n'omuliro. Samusooni n'agamba nti, "Bwe mukola bwe mutyo sirirema kubawalana ku ggwanga ne ndyoka ndekera awo." N'abattira ddala nnyo nnyini nnyo, n'aserengeta n'atuula mu lwatika olw'omu jjinja lya Etamu. Awo Abafirisuuti ne bayambuka ne basiisira mu Yuda ne bayanjaala mu Leki. Abasajja ba Yuda ne boogera nti, "Kiki ekibayambusizza okulwana naffe?" Ne boogera nti, "Twambuse okusiba Samusooni okumukola nga bwe yatukola ffe." Awo abasajja 3000 aba Yuda ne balyoka baserengeta eri olwatika olw'omu jjinja erya Etamu, ne bagamba Samusooni nti, "Tumanyi nga Abafirisuuti batufuga. Kale kino kiki kye watukola?" N'abagamba nti, "Bo nga bwe bankola nange bwe nabakola." Ne bamugamba nti, "Tuserengese okukusiba tukugabule mu mukono gw'Abafirisuuti." Samusooni n'abagamba nti, "Mundayirire obutangwako mmwe bennyini." ne boogera naye nga bagamba nti, "Nedda, naye tunaakusibira ddala ne tukugabula mu mukono gwabwe, naye mazima tetuukutte." Ne bamusibya emiguwa 2 emiggya ne bamulinnyisa okuva mu jjinja. Bwe yatuuka e Leki, Abafirisuuti ne boogerera waggulu bwe baasisinkana naye, omwoyo gwa Mukama ne gumuggyako n'amaanyi, n'emiguwa egyali ku mukono gwe ne gifuuka ng'obugwogwo obuwookeddwa omuliro, ebyali bimusibye ne biva ku mikono gye. N'alaba oluba lw'endogoyi olubisi, n'agolola omukono gwe, n'aluddira n'alussa abasajja 1000. Samusooni n'ayogera nti, "Oluba lw'endogoyi, entuumo n'entuumo, oluba lw'endogoyi lwenzisizza abasajja 1000." Awo olwatuuka bwe yamala okwogera n'asuula oluba okuva mu ngalo ze. Ekifo ekyo ne kiyitibwa Lamasuleki. Ennyonta n'emuluma nnyo, n'akaabira Mukama, n'ayogera nti, "Otuwadde okulokoka kuno okunene n'omukono gw'omuddu wo, ne kaakano ennyonta en'enzita n'engwa mu mukono gw'abatali bakomole." Naye Katonda n'ayasa ekinnya ekiri mu Leki, amazzi ne gavaamu. Awo bwe yamala okunywa, omwoyo ne gumuddamu n'alamuka. Kye lwava lutuumirwa erinnya Enkakkole oluli mu Leki okutuusa leero. N'alyoka alamulira Isirayiri emyaka 20 mu nnaku z'Abafirisuuti.